Kane mitwe mikulu atoluvanyuma nembanga nkubulira ebyo ebibadde gyotabadde mugalero gino gye mitwe emikulu ebikulu 2012 yalondebwa ku bwabuzi bwa president so nga 2016 yaddamu okuweebwa Jenvude wa Sebagala amanya bimukwatako boogedde yatandikira mu kutunda bunzaali ebyokuziika birinze baana. Ebigambo bya Nassantege Sebagala abadde ayogera ekimuli ku mutima. Entiisa ekisolo omusajja asse abafamire bana poliisi emunoonya. NTV sawe mu nyongero kwandiza n'okwongera okwebaza gyonna gye tuzisaako engalo olunaku olwaleero. Nze Patrick Mukasa Uganda lwe yaliko mmeeya wa Kampala Hajji Nassantege Sebagala eyafudde ku makya g'olunaku olwaleero bategeezezza nga bwagenda okuziikibwa olunaku olw'enkya ekisaase. Bannabyabufuzi okuli Lord Mayor Elias Lukwago ne Dr. Kizza Besigye bwagedde ku Sebagala nga munnabyabufuzi eyayagazisa omuntu wa wansi ebyobufuzi by'eggwanga. Katubirabe mu bujjuvu. Mangu ddala ab'enganda ze nga bakulembeddwamu Mutoowero omubaka wa Kawempe North Latifu Sebagala batuse ku ddwaliro lya IHK Namuwongo gy'abadde ajjanjabirwa. Latifu Sebagala tubulidde nti Nassa Sebagala yagwanga ali mu kinabiro wiiki 3 eziyise era n'addusibwa mu ddwaliro lya IHK okufuna obujjanjabi. Era baddukisibwa wano abasawo ne bakola kyonna ekisoboka ne balaba nti waliwo ekyende kyali kyetaaga okutaggulula era ne bakikola era ne babeera nga bamukolako operation era ennaku zonna babadde bamukolako mu ngeri esingira ddala okuba ennungi. Naye enkya ya leero afunyemu omutima ne gwesiba era bagwesibye emirundi ng'ebiri. Abasawo Allah subhanahu wa ta'ala n'abeera ng'omwoyo gwe agujjuludde. Latifu Sebagala tubulidde nga bwe babadde beenyumiriza mu mugenzi naddala ng'eyasikira kitaabwe. Badde ayagala abato n'abakulu abadde muntu w'abantu nnyo n'olwekyo tugenda musaabibwa nnyo nga famire. Sebagala ye mmeeya wa Kampala eyasooka okulondebwa abantu obutereevu mu 1998. Mmeeya wa Kampala Elias Lukwago nga yeyaddira Sebagala mu bigere nga amazeeko ekisanja ekyokubiri ayogedde ku mugenzi ng'eyakyusa ebyobufuzi mu Kampala okuva ku bakulembeze abalondebwa ng'okusinziira ku bugagga ne famire mwe bava okudda ku byobufuzi eby'omuntu wa wansi. N'ayitimusa nnyo eddoboozi ly'omuntu wa bulijjo. Mulimu yagukola seya okusitula eddoboozi ly'omuntu wa bulijjo gwe bayita wa wansi mu kibuga Kampala. Bwe luba luyiira yalukoleeza. Lukwagera ayogedde ku Sebagala ng'omuntu atasiba busungu era atawalana lwa nsonga za byabufuzi. Mubanga tumukwataganye mu ndowooza mu byobufuzi mba mukanye ku kino nekiri musigala bumu musigala munyunya musigala obulamu bugenda mu maaso ng'era abeera jjole abeera musanyufu tayagaliza
muntu kutuukako bulabe. Eyaliko President wa FDC Dr. Kizza Besigye atubulidde nti yasooka okumanya Ssebaggala mu myaka gye7 ng'omuvubuka omuto eyalina ensimbi n'amaduuka mu Kampala. Yali nga muvubuka akyali muto naye nga akoze bizinesi y'amaanyi mu kibuga ng'alina edduuka eryali limanyibwa ennyo nga Fabricano eryali ku High Street, era nga musajja alabika mu bantu bonna. Wabula Besigye agamba nti yasooka okusinkana Ssebaggala mu 2001 bwe yali yeesimbyewo ku bukulembeze bw'eggwanga, era Ssebaggala n'amuwagira obuteebalira. N'alangirira nga bw'agenda kumpagira era abamuwagira bonna bwe basaanidde kunnegattako mu kalulu ako aka 2001. Era ebigambo ebyo bye yayogera ne bifuuka slogan ya campaign hajalagidde. Campaign rally yasooka twagikola wano mu kibuga ekyaffe wano e Kasangati, era yafuuka ya tendo nnyo. Besigye agamba nti ne mu lukwe olw'okutoloka eggwanga oluvannyuma lw'akalulu ka 2001 ng'agenda e South Africa, Ssebaggala yali omu ku bantu abaalutegeka. Yampaliriza okuva mu ggwanga nzirukire ebweru, era ne mu ntegeka ez'okulaba oba tufuluma twazirimu ffenna, okuggyako nti oluvannyuma ate ye n'abaako ebirala ndowooza ebyamukwata. Ab'enju ye batubulidde ddi lw'anaazikibwa, weewaawo ng'amavannyuma gagamba nti byandikyukamu. Of course tugenda kuziika Kisaasi. Obudde bw'okuziika tugenda kubeera nga tubategeeza, naye ng'olunaku lujja kubeera lwankya olw'okuziika, era gye bujja mu maaso mujja kuba mutegedde time gyagenda gyetugenda okubeera nga tumuziika. Ssebaggala afiiridde ku myaka 72. Habad Ziwa, NTV ku ssaawa emu. NTV kisawemu ate katika turabe bitonotono kubikwata kula Alhaji Nasa Ntege Ssebaggala. Nasa Ntege Ssebaggala omusuubuzi era munnabyabufuzi ayogerwako ng'eyakyusa ebyobufuzi mu Kampala n'asitula eddoboozi ly'omuntu wa bulijjo naddala abataasoma kugenda wala. Yazaalibwa nga 15 Novemba 1987 era nga mutabani w'abagenzi Shaban Ssebaggala ne Minsa Nabatanzi ab'Ekisaasi. Ku myaka 7 n'ekitundu yali akola ne taata we ku mudaala e Nakasero. Yasomera ku ssomero lya Madarasa Wandegeya n'Ekibuli Demonstration School. Wakati wa 1969 yali kitunze mu kampuni y'abamusundamata ya Dairy Corporation ng'emirimu agikolako e Uganda ssako ne Kenya. Mu 1972 y'omu ku bafuna ku maduuka g'abayindi, era edduuka lye lyayitibwanga Fabricano nga lisangibwa ku luguudo Kampala Road. Yenyigira mu by'obusuubuzi ebirala bingi era nga emmundugavu yasooka okukola supermarket wano mu Uganda, so nga ate y'omu ku abasooka okufuna emmotoka ey'automatic. Mu 1979 yawasa Jera Mosha oluvannyuma lwa mukyala we yasooka okufa. Mu 1998 yalondebwa ku bwammeeya bwa Kampala. Mu Juni wa 1998 yakwatibwa mu Amerika olwa travelers check ez'ebicupuli, era yasibwa omwaka gumu n'emyezi 3 n'ekifo kye eky'obwammeeya ne kimufa. Mu January wa 2001 yasalawo okwegatta n'okwagira Kano Dr. Kizza Besigye yali yeesimbyewo mu kiseera ekyo, era nga wano waava n'engombe egamba nti Haji alagidde. Mu 2006 yaddamu okulondebwa kwa mmeeya bwa Kampala. Mu 2010 yalekawo DP oluvannyuma lw'okuwangulwa mu kalulu akaali embaale akaleeta Norbert Mao kuba pulezidenti w'ekibiina. Mu mwaka gumu gwa 2010 yatandikawo ekibiina Kirubulo Democratic Transparency Party. Mu 2011 yagatta ku NRM n'anoonyeza Pulezidenti Museveni akalulu. Mu 2012 yalondebwa ku bwabuzi bwa pulezidenti, so nga mu 2016 yaddamu okuweebwa obuvunaanyizibwa bwebumu, naye nga ku luno yafuna n'eddaala erya senior presidential advisor. Mu mwaka guno gwa 2020 Ssebaggala abadde omu ku abo abaagala okuvuganya ku kifo ky'obwalodi mmeeya ng'ajjala ku kaadi ya NUP, weewaawo nga okusunsulira okwabeererawo yali mugonvu era bw'atyo n'atayita mu kakungunta. Bo abaliko banfanfe bali Haji Nasa Ntege Ssebaggala bamutenda obuvumu n'okwagaliza kw'abadde alina eri omuntu wa wansi. Abooluganda n'ab'emikwano oluwulidde okufa kwa munnabyabufuzi ono batandise okulunguka okukuŋŋaanira mu maka ga kitaawe agasangibwa Ekisaasi mu Kampala. Katubirebe.
Kabadde kaseera kazibu eri abooluganda n'ab'emikwano gya Haji Nasantege Sebagala. Amawulire bwe gakakasiddwa ku ssaawa nga 5 ez'okumakya mu maka ga kitaawe agasangibwa ekisasi nti ono abadde ayabulidde obulamu bw'ensi eno. Hajati Aisha Sebagala ono nga si yamuzaalira ddala naye nga y'omu ku baamukuza atubuulidde ku gyenvudde wa mutabani we. Era nze namukuza abadde muzanganda gamanyi nnyo banne gamanyi banne omuntu yenna agamutwala ng'ekikulu kataboola muntu era ffe bamaama be ng'atwagala nnyo era ffe tumwagala omwana waffe. Okufa kwa munnabyabufuzi Nasantege Sebagala kujjukiza eyali omumyuka we ku kifo kya meeya wa Kampala Sara Nkonge nti bwe yali akwatiddwa n'aggalirwa mu Amerika ono yasigala alwanirira omuntu wa wansi naddala abatembeeyi mu Kampala. Kati bwe nagenda bantu bonna baali balinze nkawaŋŋamule mu ntebe njogere nti bannange abatembeeyi okuva na leero henceforth muve ku street. Wano gwange najjukira gye nava neŋŋamba nti abatembeeyi tukyateesa ngeri ki gye tunaharmonizinga situation ya mu street naye in the meantime mujja kusigalawo. Ekyo kintu twakikola naye. Sebagala ajjukirwa nnyo olw'enjogera gye yatandikawo nti buli munnakampala alina okudda eka ng'alina akaveera ku mulembe gwe. Sara Nkonge atubuulidde nti singa teyali Sebagala oboolyawo teyandifuuse kyali kati mu by'obufuzi bwa Uganda. Yali mukwano gwange, abadde mukwano gwange. He was my mentor. He made me what I am. Buli abadde amwogerako talema kujjukira ttutumu Sebagala lye yafuna bwe yali akomawo okuva mu Amerika gye yali aggaliddwa era Nkonge agamba nti yatandika okwagala entebe y'obwa pulezidenti. Yakolako ne mu katale ke Nakasero. Musajja yaliko hooko. Obunzaali bwe yatundanga bwamutumbula nnyo n'ayiga embeera z'abantu. Ye musajja gwe mbadde nsinga okumanya. Ekyaliwo ng'akomawo Kampala ya yuguma ate simwatu kikusesa Masaka ya yuguma ng'alinganga meeya we Masaka gye eggwanga lyonna lya yuguma. Omusajja ne tumulinda nga ffenna tuyuguma. Kyatiisa nnyo no government by that time. Yali omubaka wa Kawempe South era ng'avuganya ku kifo kye kimu aliko byajjukira ku Sebagala. Yasika abantu bangi nnyo omuli abawala abato omuli n'abavubuka abato nga ffe bwe twali ebiseera ebyo okubeera abamalirivu n'okola nga tufuna enkuyanja n'enkuyanja y'abantu ne bayingira ebyobufuzi n'obbiwagira era ekintu kimwebaliza. Era mwe mwava n'erinnya eryamutuma nti oyo bulldozer sheya. Kuba ye bwe yagenda mu kibuga okutandika okuyiiya n'okukola bannakisasi bangi babaafuna emirimu ate abaafunanga n'erinnya nga wawo newootuuka n'ogaabugamya nva kisaasi era nga buli muntu agamba nva kisaasi bagambye wa Sebagala. Waliwo abatubuulidde ku gyenvudde wa Nasantege Sebagala omuli okuyitimuka okuva mu kutunda obunzaali mu katale Nakasero okutandikawo semaduuka oba supamaketi eyasookera ddala mu Kampala. Abantu tulowooleza nnyo mu kusoma naye mu kufuga n'ayasoma alimwa ate ng'ataasoma alina amagezi amazaale agasobola okufuga. Sebagala ekyo abadde nakyo. Sheikh Jamiru Muwonge omukuza mu lujja lw'enju eno atubuulidde lwaki Sebagala taziikiddwa lwaleero nga ennono y'obusiraamu bweri. Iddeko wano ku baana abamu abagamba nti taata waffe yagamba ennaku 3 naye bwe zinaabanga kuteesa weekuli tujja kugenda tusumulula. Senga abaddewo nga tewaliiwo bintu bino biriwo kaakati Sebagala abadde tasulawo. Eddiini egamba okumuziika naye nga kusinga abaana be nga bwe bali oba maama we waali amulabeko n'eddiini egamba waafiiridde we tumuziika. We tuviiridde ekisaasi ng'ebyokwerinda byongedde okunywezebwa mu kitundu eri abakungubazi abatandise okweyiwa mu maka gano. Jingo Francis, NTV ku ssaawa emu. Nasantege Sebagala seya agenda kulwawo nnyo ng'ajjukirwa lw'enkola ye y'ebintu n'ebigambo byaze ng'ayogera. Bingi ku bino tewali kuwannaanya nti bikyusizza kinene ku ggwanga lino.
Nassantege Sebaggala awatali kuwannaanya atudde mu byafaayo by'eggwanga lino era alijjukirwa abaliwo n'abaliddawo. Musajja mukulu ono abadde yatuuka nga takyaluma mu bigambo bye era ng'okuviira ddala mu kulonda okuwedde abadde ng'ayogera ensonga ezikyalemesezza oludda oluvuganya okwegatta. Entabwe yakweyagaliza jjukira bulungi mu 2021 nali ngenda kwesima kuba pulezidenti ebintu byagala twatandikira wano wooli olwaleero negamba nti nedda bakiganyi leka tuwagire omuntu ne tukkiriza nti katuwagire Kizza Besigye. Olwaleero yalibadde akoze ebyofuzi ebya waggulu singa yabaddeyo n'agamba nti nedda ku mulundi guno mbadde emirundi 3 nga nvuganya sisobola kugamba nti nsobola okuyitamu leka ku mulundi guno nzijje ne bannange mpembe nga ngambe Kizza Besigye alagidde leka mwami Mbabazi akole kyatwale obuvunaanyizibwa. Ebigambo ebyo yali abyolekeza mu kagogo The Democratic Alliance oba TDA ogwali gusazeewo okuvaayo n'omuntu omu avuganye mwami Museveni ekitaasoboka. Seya yannyonnyola lwaki bano baali bakootakoota mu Gaalumonde. Abantu bali disappointed bannayuganda nti oba tebasobola kubanga basobola okwekontrolinga kantu akatono ennyo akokubanga basobola okugamba banatuula then abantu babalabamu ne bagamba nti munaasobola mutya okukwata eggwanga nga mukyasobola okubanga mwerumaaluma mu butu obufaana bwe buti. Ono era yatunnyonnyola kiki ekyetaagisa okukola akakiiko k'ebyokulonda okubaamu omukulembeze ayinza okutegeka akalulu bannayuganda bonna ke bayinza okukkiririzaamu. Alina okujja n'akola interview n'akola application akati abantu ne bamulonda abantu n'ayita mu process eyo akati kitegeeza aba afuusa ow'abantu naye olwaleero nga system ekyatambula nga bwetambula ekyokukyusa obukyuse erinnya n'agamba nti abadde Mukasa Sebaggala kakati ate Sebaggala Mukasa nze ndowooza tekirina nnyo kigenda kuyamba mu kakiiko ako okubadde okukyuka akatono. Ono yasalako eddiiro n'ayingira ekibiina ki NRM era n'aweebwa n'ekifo ky'obwa minisita wa guno na guli ne yeewaana nga ye bwe yali akoze nnyo nga mwami Museveni addamu okuwangula akalulu nga n'olwekyo kyali kigwana okumusiima. Wabula ono yakoma ku munaabo kubanga paalamenti teyamuyisaamu. Bwe bampa nti nkoze nnyo namala emyezi 13 miramba nkola tambula I think is to me nalaba nti nakola oli nemutandika okugabana kino kiringa nga waffe mu kuyigga ogenda mu kuyigga buli omu abaako ekifo kyafuna kikyafuna eyazize amanyi omutemu ogwo gwafuna eyakasula effumu nilikwasa amanyi omutemu ogwo gwakola ki tolya nsolo bw'omu. Enfunda nnyingi Sebaggala tubadde nga tumussa mu kanyomero kaffe akazungulu ne point blank nga tusinziira ku luzungulu olutaakala bulungi olwo abalabi ne mufa enseko. Seya, do you think you are presidential if your foreign language is difficult? I'm glad you noticed it. The purpose was to see that whether you understand English. That is true, Seya. Lwaki twesiba ku luzungu? When I was in UK, one of my professors Sebaggala yatutegeeza nga kino ate bw'akyenyumirizaamu. Ekyo kitone Katonda kyakuwanga tukimanyi kyekifuna. Bantu bangi bali mu Kampala abali mu Uganda tuyinza muteeka kuzungulu ne munamulaba. Naye nze kasaba gamba ani agenda okubeerako Seya everybody ajja kuba nga abeera ku TV. Okumanya oluzungu lwa Seya lwanyuma ne luyitirira yatwalako ne kampuni ya MTN mu kkooti ng'ayagala emusasule olw'okukozesa eddoboozi lye ng'akadde k'essimu. Sebaggala waafiiridde ng'ali mu nteekateeka kuvuganya ku bwa Lord Mayor. Kinajjukirwa nti enfunda 2 ono yaliko mmeeya wa Kampala era nga ku luno yategeeza nti obukulu abadde agenda ku butanga Kampala akyuse. Newankubadde emiti emito gye giggumiza ekibira okuva lwe yeeyunga ku kibiina kino abadde ng'akubiriza bazeeyi banne okukyeyungako bayambeko abavubuka bano okutuukiriza ebigendererwa byabwe. Njala nkubirize mwenna abantu abakulu abali eyo tujje twegatte tubenga tubanga sirwa kuba nti ono muto ne tujje twegatte tulabenga tufuna ebyo bituma okubanga tukola ki tubifuna. Ababadde bamwogerera okukyusakyusa ebibiina by'obufuzi aliko obubaka bw'agenza abalekedde.
njira bategeeza ebyobufuzi toyina mukwano gwo gwankalakkalira toyina mulabe wankalakkalira ne interest zaki zezenkalakkalira. Solomon Kawesa, NTV Kusawem. NTV Kusawemu omwoyo gw'omukama agulamuze ekisa tukyagenda maaso ne tugenda kuswala